Twesiimye nnyo nnyini ddala okuba naawe olunaku luno olwaleero era twebaza bannaffe aba Prime Power abateeka ensimbi mu budde buno obwa puroguramu ky'osiga ky'okungula. Eno nno ye puroguramu ey'omusanvu mu ezo ezibadde zitunuulira omwoleso gwa CBS PEWOSA era tusuubira nti puroguramu omukaaga eziwedde ofunye ebyokuyiga bingi ate era otandise n'okweteekateeka okujja mu mwoleso mwaka guno ogw'2019. Tusuba omwana wattu kubanga kugenda kubaamu ebipya bingi ddala anti tujaguza emyaka 10 beddu bukya Ssaabasajja asiima enteekateeka ya PEWOSA okukola mu Buganda n'ekiruubirirwa ekyokutumbula enkulaakulana mu bantu be ate ne Buganda olwo nno gwe wamma eryokedde ku ntikko. Omwoleso gwa CBS PEWOSA ogw'omwaka guno 2019 gugenda kuggulwawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna okutuukira ddala nga 23. Tosubwa naddala gwe anoonya akatale k'ebintu byo oba amagezi ag'ekikugu okusobola okwongera amaanyi mu byokola oba okubaako naawe omulimu gwe weetandikirawo. Ssaabasajja ekintu kyeyateekateeka kigenda kubeera nga kitusanyusa nga nze omu. Awo omwoleso ogwedde najja n'engula emicungwa gyange nga 10 ne musajja w'e Butambala ne ngitwala ne ngisimba ne njangulawo n'ebitooke byange nga 3 naye kyendabye ekirungi nti omwaka ogenza okutuuka nga emicungwa gyange gisizza kinali sisuubira ne mawogo nagula emiti 15. Alisaawa zaali bwe nkutwala mu nnimiro ne nagula mawogo wange we namusimba ntandise ate nange okusuubuzaako so okutwaliza ewamu kulaakulana okubiriza abavubuka baleme kulera ngalo bandize ne bayiga ne bakola kutandikirawo emirimu kuba gavumenti emirimu erina mitono ate buli kaseera yunivasite gifulumya abaana bangi bagala kukola emirimu tegirabika gavumenti erina emirimu mitono kyabeera kikirungi ne bajja ne bayiga ne basobola okwetandikirawo emirimu gyabwe nabo ne bakoke bakolera. Omwoleso guno nze njizeemu ebintu bingi njize engeri gye bakolamu nga bugundi bu necklaces njize okola nga okola domati nga nzikola mu bugoye buno bwe bajja ku kyalaani ebigoyegoye bye basuula nsobola okukolamu domati nenjiteeka mu mulyango nensobola okubeera nga nninnyako ne sigenda nti no ngenze gula buguzi sobola n'okwekolerawo bizinesi nenkola domati zange netubeera nga kale bizinesi egenda bulungi mu maaso. Omwoleso gwa CBS PEWOSA guli ku ddaala lya waggulu ddala kubanga abanene oba kiyite abakungu abatali bamu bagubeeramu ne balambula ko n'okugula ku bintu eby'enjawulo. Ono nno ye General Salim Saleh Akandwanaho ng'awayaamu n'abantu ab'enjawulo be yasanga ku mwoleso. Owesa Nyande Ssebo okuyiga okweterekera n'okuyiga okwewola n'ensobola era ne bannambula ne babeera nga bambeerako okuyiga bw'ennyo omukolera wayonjo walamu batusuuliridde batuga mu ntuuseewo oluvannyuma lw'emyezi 3 banepankirako mbwe zange ezisono zirambudde sekulimba apaandi twese kukwewala kubanga oluvannyuma lwa myezi 3 baba balina kati bwobanga ekipa eno badde tegitaddeko kantu kano ne bakuwa amagezi kati kiteekeko akantu kano kiteekeko obadde okola kati zinali nkola bulire kannabweso ne bamwe batenyinye kati kubanga kati omuntu agira bebanga eve South Africa naye nga yaffe wano wamunayuganda kati tukozesa ekyefusingako negenda ng'erondoola omuntu wayo nemugamba kati yongeramu wano ssabo Oluvannyuma lw'okulambula General Salim Saleh yatutegeeza nti ekkubo lino banna PEWOSA lye bakutte okwongera amaanyi okutondawo emirimu
nga bakola ebintu eby'enjawulo ligenda kuyamba nnyo mu kugonjoola okusoomooza okw'enjawulo okubadde kukuumidde bannayuganda emabega. Era bw'atyo naawe amagezi kwongeramu amaanyi naddala mu kutumbula omutindo tusobole okukendeeza ku bintu ebiva ebweru bw'eggwanga, kubanga ebyo buli bwe tubigula omusimbi gwonna gudde eri bakabikola abatali bannayuganda. PEWOSA kyekoze nze kyanjawulo nnyo kubanga bo babuildinze confidence mu bantu. Omuntu bwe yeeterekera ng'ekibiina bayinza okukuŋŋanya ssente ezimala zitandika ne beewola ne bakola bye baagala okukola nga mu bwegenderezi. So stage gye batuuseeko kati okulaba ebintu bye bakola omutindo gwabyo gweyongerako. So awo naffe tugenda okukwatagana nabo tulabe how we can help each other. Lino lyekkubo lyokka lye tulina okukwata. Ne gavumenti naye okuprotectingako akatale okugaana ebintu ebiva ebweru obuyingi. Era ddala nze neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba nti akozesa embeera eno okwenkalejinga abantu okuva eyo mu bwavu ne beekolera ebyabwe beeyagalira. Ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za banka entonotono mu bufuutifuuti microfinance omwami Kasulu Haruna teyalutunula omwana. Oluvannyuma lw'okulambula yatuukako mu weema ey'emisomo n'abaako ebigambo oba entanda gye yatusibirira. Njagala okugulumiza ennyo abaaleeta enteekateeka y'obwegassi nga tuyita mu CBS PEWOSA. Bajjajjaffe bakisimbako nnyo amannyo nti okwegatta gemaanyi. Era bw'oba oyagala okutuuka amangu otambula wekka, naye bw'oba oyagala okutuuka ewala otambula ne banno. Abantu abasinga ekibalemesa okukola n'okwekulaakulanya baagala nnyo enkola eya Nnaasi wa Mukange. Ate nga ne bajjajjaffe baalugera Nnaasi wa Mukange asiwa mukabukuku. Oyinza okuba nga olina obusobozi obukwata emiliyoni 5 naye ng'ekiruubirirwa kyo kya miliyoni 2. Kati nirwogezaako okuweza emiliyoni 6 ng'ate n'ofuna ebiryako ku ssente ezo. Naye singa oba weegatta ne banno kitegeeza abantu 10 abalina obusobozi bw'5 baba balina emiliyoni 5. Ezo bubaziwa omu ne baddayo era kubanga bo obusobozi bwe bukyakoma ku 5 zibangwira buli lwe bazikuŋŋanya nga baziwa omulala. So nga ate omuntu omu ng'obadde weka okuweza 5 kikubeerera ekizibu. Kakati ekizibu abantu baffe tebaagala kutereka. So nga ne bajjajjaffe baaterekanga naffe ne batuyigiriza okutereka. Mwenna abandabo bano ewammwe eyo ku mirembe gy'edda waabeerangayo ensawo entunga embibugo n'ebibbo by'abalongo. Era nga batutegeeza nti mu nsawo ezo buli wakika alina okuterekamu era mwaterekangamu. Era nga bakugamba nti bw'otootereke by'otunda tojja kubifunamu. Era bwewafunangamu akazibu nga bakuwabula nti kirabika bajjajja banyiivu tewateresi ng'ogenda okola ki ng'otereka. Era nga batutegeeza nti ate bajjajja tibalina ekizibu osobola n'okwewola singa oba ofunye ekizibu. Naye ekizibu ekyo nga sikyakwenjalabya. Kyobula ebiseera ebyo waabeerangawo embanga za byennyanja nga babagamba tibaagala bajjajja tokwata mu nsawo zaabwe n'ojja mu ssente zaabwe n'okula ebyennyanja. Tibaayagalanga mwewole kugula nva
bakugamba nti bw'ozitwala n'otazizza oyinza n'okugweddabe era nga weekubiza n'okolaki. Kaakati bajjajjaffe oba baatuyigizanga okutereka nga sunaba nakulaakulana bwe tuti. Kaakati ffe abazzukulu baabo kyetugaana okutereka. Weewaawo ne bajjajja baageresa dda nti eyeeterekera butera okukya. Weetabe mu nteekateeka Ssaabasajja gye yaterawo eno eya PEWOSA eyeeterekera tojja kujjusa. Katugende mu kuwummulako naye teweerabira okuwagira bannaffe aba Prime Power kubanga be bateeka ensimbi mu budde bwaffe buno obwa program kyosiga kyokungula. Kulikayo nnyo mu kuwummulako bannaffe aba Prime Power tubebaza okuteeka ensimbi mu budde buno era nammwe bannakyosiga twakubiriza okugenda mu bawagire. Kati mu kitundu kino ekyokubiri katwejjukanye Ssaabasajja lwe yajja mu mwoleso gwa PEWOSA n'alambula emidaala naye okwerabirako ku bantu be bye bakola. Oluvannyuma lw'okulambula Ssaabasajja empologoma ya Buganda yasiima nnyo emirimu bannaPEWOSA gye bakoze okwekulaakulanya era mu bubaka bwe yatikka Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yagamba bw'ati. Enteekateeka eno eya PEWOSA ate yo ereesewo essuula empya kutumbula ebyenkulaakulana ebirabibwako. Ssaabasajja Kabaka era asiimye aboolesezza olwaleero era Ssaabasajja asiimye nnyo omwoyo gw'okutereka ne kutumbula obutale oguli mu nteekateeka eno eya PEWOSA era Ssaabasajja n'asiima nnyo bannamukaga aba Stormy Foundation olw'enkolagana ennungi gye balina ne CBS. Okusobola nno okwongera amaanyi mu buyiiya n'obukozi obw'abantu abatesitesi b'omwoleso guno baatandika enkola ey'okusiima abantu ebibiina amakampuni n'amasomero agasukkulumye ku gannaago buli mwaka. Ssaabasajja Kabaka asiimye okukwasa abawanguzi, asinze okutereka n'asinze okwolesa abo Ssaabasajja Kabaka yanaabakwasa ebirabo byabwe. Best Savings Group Tusekimu Evansanji Kyengera mukama wange ino mukadde 26 abo baterese ssente ndooza mulabye okutereka n'okwewola abukadde 26 bulamba bwe balina aba Tusekimu okuva Ensanji Kyengera.
abasinze okwolesa obulungi omudaala biba Aloysia Organic Natural Health Products era namwe nsaba muyitewo basinze okwolesa good display omudaala gubadde mulungi bagutimbye bulungi nebye baleese okulaga nga bina biri serious ate nga ne technical information bagirina abantu abadde ku mudaala nga basobola okwogerera bulungi ebintu byabwe byonna. Bakubireko mu ngalo Aloysia Organic. Kakati mukama wange bantumye bano aba CBS ate nze nkwase asinze okuleeta ekyokwolesa ekiraga obuyiiya omwaka guno wano bamuyise innovative exhibitor oba kyekitegeeza Makerere University School of Food Nutrition and Bioengineering. Ayize ekyuma ekikamula omubisi mu muyembe ate balina n'ebirungo bye baagase mu tractor erima bwesiga bwekungula bwekaza mubakubire mu ngalo. Sebo ekitiibwa Katikkiro tulinamu ata abafu ab'enjawulo abappewosa bo bavuganya ku lwabwe era nga abepposa twabakoledde engabo eno ngegenda kuba ewangulwa owappewosa naye bw'agiwangula emirundi 3 egy'omuddiringanwa agitwalira ddala kati omukyalo n'agiwangudde ku luno ngera yasookedde ddala kaakati bw'anaddamu n'awangula era nga tugimuddiza ogwokusatu mukama wange ng'ogimuweera ddala ye mukyala owa Food Umbrella. Eno yengeri y'okwekulaakulanya nga tubala ne batulandiza nga twaka ne batuseesaamu. Kaakati mmwe mwenna bannappawesa mumuyigireko mwegomba olabe ng'omuggyako engulu eyo tobaako ngeri gy'omusikambula kumukuba ku ttaka muwagire buwagizi Nakiwala agamba engulu omwaka okuddako yiye gwe mutima gwe twagala okuvuganya okwengeri ng'eyo kabaka kwayagala ku bantu be. Obudde bulijjo bwe butusalako. Kale nno tosubwa omwoleso gwa CBS Pewosa ogw'omwaka guno ogunaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 16 okutuukira ddala nga 23 omwezi ogwokuna omwaka guno ogw'2019. Ayagala okwolesa jangu ku CBS wano ku Masengere otuukirire abakola ku nsonga ez'omwoleso wewandiise. Ate nno nammwe abalambuzi nammwe mweteeketeeke tosubwa omwoleso guno kubanga ku mulundi guno wagenda kubaayo ebintu ebipya bingi nga tujaguza emyaka 10 egya Pewosa. Tukwatire wamu tukole tuzze Buganda ku ntikko. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.